otyo omulungi ali ku Tom Sayugi ngate era tukwaniriza nnyo. Tukomyewo n'omusumba mu Servant Hilary Musiima okuva ku Truth Sets Free Ministries Emunyonyo. Yes. Mpozi twebaza Katonda wadde tetunatuuka wawakanirwa naye era we twali si we tuli tuboolyawo tusenvuddeko naawe nno munnanga ali eyo nga olaba ebintu bikutabuseeko weekwasa Mukama ate mmanyi nti we wali si wooli wadde tonnatuuka w'oyagala. Bwe tutyo nno leero twagadde tutunuulire ku bufumbo buno kuba nabagamba omulundi guli nti tugenda kutunuulirako ku bufumbo. Obufumbo bulimu emirerembe mingi, bulimu gozirini mungi. Twagala okumanya biki ebibuleetera okugootaana, abantu beefuna baagalana, okukkakana beetemya embale, abaayi bano balonda bubi, bye baagala bye batagoberera, be balonze be b'emputtu, biki ebiviirako awo obufumbo okukyankalana. Kale era bwe tutyo ng'omusajja wa Mukama bw'omulaba bwe yateredde edda manyi alina bingi nnyo ebyokubyogerako kubanga mu buli ngeri ekitabo kyasinga okumanya ate kyekiteeka okubanga kyekisinga okubanga kirambika obufumbo engeri gye butambula. Ofuna otya omwagalwawo, biki byogoberera, si kukyamuukirira oba oli awo bukyamuukirizi mu ntandiko wano. Kale omusumba ne twagala osooka obuuze kuba tulaba ku Tom Sayugi. Bannange mbanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu, mwenna bali ku Tom Sayugi. Mwebala okuwagira omukutu guno, mwebalire ddala okubeerako. Ate nze okukkiriza kwange kuli nti mwenna abanajjumbira okubeerako ebigambo ebyogero wano olw'okuba njiri ya bwakabaka bwa Katonda obulamu bwammwe bujja kukyusibwa, temujja kusigala kye kimu. Amiina. Yes. Kaakati musumba ne twebuuza nze nganzi ne bannange twebuuza obufumbo kyeki era Bayibuli ebwogerako ki, ebumanyi tebumanyi? Onkoze bulungi. Obufumbo nteekateeka institution. Oluzungu lwezalija kinjeya bulungi gwesa okuvuma. Institution kitongole oba enteekateeka Katonda gye yassaawo okutwala obutonzi obw'omuntu mu maaso, ekisookera ddala procreation, obutonzi okugenda mu maaso, ate ne management eyali eweereddwa Adamu kuba Adamu yali king ng'aweereddwa ensi eno okugimanaginga okugikulembera ku lwa Katonda. Kaakati n'aweebwa Katonda akola arrangement y'obufumbo ebeere nti evaamu procreation muvaamu abantu abalala. Ate ekyokubiri ono Adamu anaaba ne munne, Bayibuli gannalanga si kirungi omuntu okuba yekka, bajja kusobola okutambuza obukulembeze bwe wali bukwatiddwa kuba eddimu lyalireka nga ddene nga yeetaaga munne babeere babiri batambuze omulimu ogwo. Kyekiteekesawo institution eyo. Era omutandisi w'obufumbo yali Katonda. Obuzibu omulembe guno bwe gufunye institution eyo yagitandika. Manufacture oba create of marriage agitandika yali Katonda. Kitegeeza obufumbo Katonda abumanyi. Era bw'obanga oyagala okumanya ebikwatagana ku bufumbo, omutuufu w'okubuuza obufumbo aba Katonda kuba ye manufacture, ye ntandikwa, ye origin. Era ojja tubuulira bufumbo ki bw'ategeera Katonda bw'oba bwonna abutegeera. Tulina obufumbo bwa mirundi emeka bbo? Tulina mu Luzungu waliwo bwe bayita customary, ne wabeerawo bwe bayita obwa church, waliwo obwa kooti. Sibira obwa kooti si bwe bumu n'obwa church. Bwe bwa mirundi esatu obwo, oba waliwo n'obusingako. Bw'oyinza n'okubaawo n'obusingako. Naye kyenjagala okusobola okutegeeza abalaba Tom Sayugi nti obufumbo butandikira mu Edeni. Mu Edeni era bannaye obudde twetaaga bungi ne workshop nnene naye tujja obudde bwa kantandikire ku byangu. Obufumbo butandika n'omuntu omu Katonda. The institution of marriage ngambye omuntu Katonda si muntu.
aganti njagala okuwasa institution ya marriage mu Eden nga sinnagira ku types of marriages etandika n'omuntu omu. Katonda nga ateekateeka marriage okubeerawo yatandika n'omuntu omu yali Adamu nga kaawa taliiwo. Ekyo kye tulita Katonda kyeyagamba nti si kirungi omuntu okubeera alone. Omanyi okubeera alone n'okuba single bya njawulo. Kyobula mbage nti in workshop neetaaga week ennamba. Okuba single n'okubeera alone bya njawulo. In the Greek context oba mu Hebrew context mu Bible biwandiikibwa alone yani Katonda yagamba si kirungi omuntu okubeera alone. Teyagamba being single. Okubeera alone. Katonda kyali yagamba okubeera alone. Alone kitegeeza ekisooka omuntu eyeetegedde. Omuntu gwe nti alalo Katonda gwe yagati tekigwana muntu kubeera yekka. Era mwajje ekigambo ekigati Katonda kiyagatta wamu wali kyawula. Waliwo abeegasse nga si abagasse. Si kirungi muntu kubeera yekka. Si kirungi muntu kubeera bwomu. Ye teyagati si muntu kubeera bwomu. Ebyo njagala abantu babitegeere bulungi. N'olw'ensonga kati ngende ku kigambo alone. Era we wava ekiri Mateyo 19 Yesu kyaga nti Katonda kiyagatta wamu tewali bali kyawula. Waliwo ebyegasse nga si abigasse. Kambabikire okugatta mu kanisa si kyekigenda Katonda kugasa. Tubula ngende workshop nnene. Naye kale yokansooka enkomaawo. Kaakati tuddeyo ku alone. Si kirungi omuntu okubeera alone. Katonda kyayita alone kyeki. Omuntu ali yekka. So bwomu. Ekisooka Katonda kyaga nti si kirungi muntu kubeera yekka. Yali agamba kino. Omuntu ebisolo embuzi, ente, embwa na biki byonna buli kimu kyalina kinnaakyo bwe bafaanagana. Ekikazi n'ekisajja. Nga species etayina oba ekitonde ekirayina kinnaakyo mu kaliba mu kikula bwe bafaanagana nga ye muntu. So simbu atalina oba ngambe ntya bitonde birala biriwo. Mbw atalina bitonde birala biriwo. Ne bamukolera munne bwe bafaanagana mu species. Exactly. Ekyo Katonda kiyaga nti si kirungi muntu kuba nga talina munne mu kikula kye. Njize n'ekintu kipya kubanga n'ebigambo bibiri mbyawudde okubeera omu n'okubeera wekka. Exactly. N'okubeera alone. Yes. And being single. Yes. Kati mukitegedde nti nno ebigambo ebyo bitandise okufuna meaning nga buli kimu kyanjawulo. Teweerabira okusubscribinga ku Tom Sayugi, sharinga, likinga, ate commentinga waawo wansi. Era leka ne questions zo tujja ziddamu n'okutuchallenginga tetulina buzibu. Wabula tugamba nti ebiseera ebisinga bw'oba otuchallenginga ebyawandiikibwa tubichallenginga na byawandiikibwa. Kifumita waawo. Kaakati Katonda nti si kirungi omuntu okubeera alone. Nga species etalina ginnaajo bafaanagana. Ye motivation. Kubanga mu buli ngeri omuntu yali tayinza kuwasa nti. Exactly nga tayinza kuwasa nkima. Katonda kyaga nti nga Adamu bino byonna birabye Bible eraga bulungi nti ng'amaze n'obituuma amannya naye nga Katonda n'alaba nga olw'okuba talina species munne we bafaanagana n'aga nti si kirungi omuntu okuba nga ali alone. Talina species bwe bafaanagana. Bible kyeva ega n'amukolera omubeezi amusaanira suitable helper. Naye nga species kaakati ebyo biwanvu bwe tutuuka kino twetagana mwezi naye kale awo kasooke okomekaawo. Banatubuuliza n'ebibuuzo era naffe ne. Exactly. Adamu nga tannafuna kaawa waliwo ennono nnyingi naye era kona ku ntono ku yali alone kye tuyita omuntu okubeera alone. Ng'ovudde kuba nti species wakati ekya species tekyaliwo abantu bangi wabula wakyaliwo abali alone wadde species weeziri. Adamu ng'ovudde kuba nti yali species yekka nga muntu yekka kikula ekyo alina ekintu ekirala. Adamu ng'ali bw'omu yasooka n'abeera in the presence of the Lord ng'ali mu maaso ga Mukama. Ekyokubiri Adamu ng'amanyi purpose yamutonza ng'amanyi lwaki waali. Ekyokusatu Adamu was working yali akola. Ebyo byonna byegendereze. Adamu ali mu maaso ga Mukama. Adamu amanyi ekigendo lwaki waali. Adamu ali mu kukola. Adamu atuuma ebisolo amannya. Adamu asinza Katonda. Aaron nga tewaliwo muki species ndala n'ebyo nga bikola. Kaakati kabaka w'ebitonde ebirala byonna omuntu yenna ayagala okutandika obufumbo awo njigawo ki ekisooka Katonda yakolanga marriage foundation of marriage musajja omusingi ogw'obufumbo
ye musajja. Kamba bikiri society mwe tuli egamba nti behind a great man is a great woman. Ekyo kikyawo. That is wrong. That's what twetaaga okuyiga. Bible yekikyusa. Behind a great man, behind a great woman ye wabeera great man. Omusajja imusinyi nga tuli mu nnyumba eno. Obufumbo buliko amadirisa buliko biki. Omusajja yali wansi n'omulala tebamulaba. That is the true concept of marriage enaawangala. Omusajja si abakufuwa head. Abaana be bakayakana, omukyala yayakayakana biki ng'omusajja ali kwe kuyimiridde nnyo yawaniridde. Abaana bagundi banyirira. Kuba is the exactly. He's the nyini makaago. Nga n'omwami tebamumanyi bala mukyala afuluma mu motoka bala mukyala anyirira bala abaana banyirira nga n'omwami tebamumanyi teetaaga kumumanya. He's the foundation. Yatumubikana kamayinja n'abeera wansi naye nga yawaniridde eddirisa ne bwe liyuuga bwe yolokwa foundation namutusaamu eddala. Ensonga lwaki obufumbo bufudde kuba foundation efudde. Katulina abaami nga baagala okuba amadirisa. Tulina abaami nga baagala okuba enzigi. Tulina abaami nga baagala okugaba enva. Anyway, eyo yenteekateeka ya Katonda y'obufumbo. That is the foundation. Kakati kasita foundation yafaafaagana kanzira wali ku principles. Ekisooka okuba omusajja foundation. Bible eyigiriza nenje imbuli ya Wakabaka sibula ddiini. Kyokola bingi nnyo eddiini tebabigamba n'abantu bona obulala tebabimanyi. That is okay. Olwokuba foundation omwami Katonda yasooka n'akola bulungi foundation of marriage. Omwami n'amumala ali maaso ga Mukama amanyi lwaki waali asinza Katonda ebisolo bituma amannya muwulize eri Katonda n'amuwa n'amateeka kuba Adamu gwe baaga tulyanga ku muti ogw'obulungi n'akawa teyaliyo bakigamba Adamu. That is what the Bible says. N'amateeka Katonda agamanyi bulungi bw'omu Alooni. Ekitegeeza kawa teyalina musango. Anti ekyo nakyo leese ekibuuzo kirala kakati ate bibuuzo lwaki tebabibuuza wakati ebibuuzo binene. Katonda yasooka n'akola foundation y'amaka y'obufumo ga musajja. Principles ulidde ali maaso ga Mukama asinza Katonda. Emirimu gyonna gikola bulungi sitasa amanyi lwaki wali knows the purpose. Kakati olwaleero obufumbo bwonna ekizibu kye tujja okwogerako mu maaso lwaki bufudde foundation. N'olw'ensonga eyo kuno omulembe twagala mukazi alina ssente. Kitegeeza foundation. Twagala ng'omukazi yeevuga. Kitegeeza foundation. Okumanya kyewuunyisa Bible egamba nti omuntu kyalivaaleka kitaawe ne nnyina ng'egamba omusajja n'agenda tabagala ne munne. Olwokuba foundation omusajja alina okuleka famire ye agende afune munne batandika obufumbo. Tuli mulembe gw'abasajja nga mamizi boy tannaba nakuleka beewaabwe. Mulembe gw'abasajja nga badadizi boy nga tannaba nakuleka waabwe kyokka aleeta omulala. Era nono gwe baleeta n'agamba wenda mutaani wa Sudiiro nze gwe ngenda ofumbiro you are stupid. Anyway program naye sagala banyigire eri akasajja kiki enjagala okutuukako. Obufumbo bwonna tulina okusooka okumanya foundation. Era olwaleero program Pastor Manjeri yaga nti adaga njagala omusajja naye amanyi ebintu byennina by'abaana bange. Kitegeeza she's the foundation. Jenga amanyi nti ebintu byennina biri mu mannya g'abaana bange sikutawaanya baana bange. Lwaki musajja yajja lwaki Yesu yagenda bintu bifuule ate mugumunnyale ku mawulire aga nti njagala omusajja ajje gwe olina okugenda. Ndowooza olabye ekizibu ekiriwo kati awo tebuyinza kukola. N'olw'ensonga eyo obufumbo nga nnyo yaki kyoyogedde. Institution yatandikibwa Katonda. Obufumbo si bwa musajja na musajja, obufumbo si bwa mukazi na mukazi, obufumbo si bwa bakyala bana. Obw'abasajja n'abasajja gye buli n'obw'abakazi n'abakazi gye buli. Omanyi yeno ensi nze omanyi soogera my opinion. Eno ensi buli bantu balina entegera yaabwe. Wabula nze njagala entegera ya Katonda ya Katonda affe manufacture. Nze soogera experiences abalala ndowooza zaabwe ventures njogere ya Katonda kiki yagenderera. Era yasooka n'akola omusajja ate ng'ali Alooni. Okubeera Alooni tekitegeeza kubeera mwavu. Omanyi olwa abantu nga they are single but they are not alone. Bevola bati agenda wa Pastor Manjeri yamuwase. Oyo abadde single. Alooni ye muntu amaze n'okwetegera self identity. Yemanyi bulungi ali maaso ga Mukama. Taleeta mukazi mbwa alina kyagenda kumuwamba simanyi amwongereko mu mukazi yagaggawadde. Yennyini ali complete yeetaaga bwetaza another species mu kind ye bwe bagenda okutuukiza ekigendererwa. Already another half ekyo nakyo kikyamu. Eno ya another half kikyamu.
eno yenjigiriza ya mulembe gwa mwenfu kyo anti bagamba mune mufuuka omuntu omu bebale nnyo okubeera nti eno half gyoba nayo ne half gyoleeta bebale nnyo okubeera ku Tomosa UG byonna bagenda kubitegeera omusumba namwe basewo ne bannyabo singa akutte ebikopo bibiri wano kinkoze bubi naye tugenda okulongoosa mu nkola ya programu eno nfunenga n'ebikozesebwa materials njaba buli kimuyingire mu bonga tajja kyerabira singa mba n'ekikopo wano nga kya kitundu nemba n'ekikopo ekirala wano nga nakyo kya kitundu okay bwe bufumbo bwammwe wa halves bw'oleeta halves zino zombi bw'oti ozigatte ekibaawo kyekino buli half oyagala bagijjuze kuba zonna half buli omu alina nniini ono agamba obukyala nti jjuza nze kuba mulamu bwaffe abantu bagala kujjuzibwa bagala kubeera complete omukyala agamba omwami nti nzijuza n'omwami aga nedda ssebo nange nzijuza noono aga nti naye kubulire sooka ojjuze nze noono aga nti bwe nkujjuza nze nkalira kati gwe sooka ojjuze nze obufumbo mulwaki bufudde olw'okuba bwa halves buli omu ayagala kujjuza kakati bwe kyetolola ennyo bulumaga naye olaba genda ne hafu yo nange nzigaze hafu yange ezo divorce zolaba kati obufumbo bwa kabaka bwa Katonda ekikopo kina kuba fuulu nga ne kino fuulu nze okujjula kwenna omukwano osooka kweyagala Yesu yagamba etteeka ery'okuyagala muntu muno nga bw'oyagala yagala muntu muno nga bw'okolooza kitegeeza nze okwagala kwe nkwagala nkuwako kuba nti nzijudde sikuwa muntu olaku neetooleku nzijudde kati njiika byengabanyizaako Tomosa byengabanyizaako mukyala wange obuvumu bwa kabaka onayina kuba nga ali fuulu noono nga ali fuulu bonna nga beeyagala bali alooni abadde alooni amanyi papasi amanyi ebyokukola n'ebigendererwa bye amanyi lwaki waali noono abimanyi noono abimanyi ne bagamba nedda tugatte amaanyi tukole ekintu kimu nga kyamaanyi naye nga bonna bajjuvu yensonga lwaki nze naava nti wange bw'atankubira simu nyiigira ati nze ndi mujjuvu nze nzeekubira kyeŋŋamba I have enough I'm occupied already era okukwata esimu ya naava nti wange muyingiza kyenva neewala Tomosa agenda okukala naye omalawo kinamba tokubira ku simu ayagala mujjuze ayina niidi muze ngenda okumujjuza kyokka nange neetaaga nze kennyini ogenda okwegala ne Tomosa tajjudde naye agamba lwaki tewankubira mufunze naye agamba nti nze bwe saakubira lwaki tewakuba maama yadde ne ka message nti kale kituufu nze saakaweza lwaki tewakawaliza kati nze n'abantu bagenda tumala wiiki nga tutunyumiza era kyo nsiba muyigiriza kiba kimu kubanze best student wange mukyala wange ku byentegera Katonda muyigiriza okubeera complete servant wali omuntu gw'osula naye bw'aba nga by'otuyigiriza tabimanyi then wabaawo obuzibu ate wabaawo obuzibu kituufu oba servant wendi oba siriiwo n'abantu ali complete ali abulungi enkoko ye ali abulungi ennyama ye oba yezantula oba yezaaki ali complete oba mukubidde essimu oba simukubidde ali complete gyendi we are complete kati bwe mukubirako ssimu buzabuza nti owaayi kijjuze munnange nti oli otya ti aze ndi fayini mpozi gwolina obuzibu nti anti akale mukama waffe ye bazibu kubanga buli omu ali ki teri asika maanyi gasika nti juzanze era nze olw'okuba nnyambala bulungi olw'okuba najjuza okwagala ebirungi ne naava nti mugabanyizaako si mu njawula ku byennina ebyange nzijudde nnyo kati omukwano guyiika nti neetaaga omulala okugabanyizaako I'm too full of love that I need someone to love also eyo marriage ekola ekise marriage zamwe ezo haafu zamwe kuleeta haafu na haafu noga nti no tugatte emyaka gino mikulu mu bufumbo kubanga era bw'oyogedde ku Pastor Manjeri nange namulabyeko awo njagala omuntu nga mukulu naye ate abakadde nnyo babeera boring njagala agendako mu gym tugenda mu gym ye lwaki ombuuza ebyabasajja kati ndi pastor oyagala kumala bantu mu kyaki yange nga balowooza ndi mu kuwenja abasajja eka naawe kanisa zakwegendereza ennaku zino abantu banyiiga mangu bakoowukoowu muntu mukulu ali machuwa naye ate ab'enkaaga bayagwa ku mpagala oyabeera myaka nga 3 asatu ate abeera muto nnyo abasajja balwawo kula ebiro ate nga nze ndi wa 5 plus n'oyo abeera muto nnyo balwawo kula ebirowoozo mwami Katongole olaba nsingako obukulu antawanyiza bw'atyo naye ate owaana basale pressure siri ready kikyozaako mu mbeera eno ekyasikiriza kugamba okufumbira omusajja nsingako obukulu gutwala tekijja
ndaba tekijja. Anti ogambye oyagala omuntu agendako mu jimu alina embavu ekitegeeza wetaga myaka 35 45 nya bulungi talina biviri mu nkwawa alabika bulungi ayambala bulungi alina muscles agenda mu jimu alabika bulungi kuganga ne bomutambula mu bantu owulira emirembo kitegeera yayogera oluzungu si lwa mu kyalo kugamba bwe batyo kubanga nze njogera Lumerika. Niwajjanga si mulokole nga ayina lokole sijja kusobola era waliwo yakubye essimu nga simu Hassan oyo ate mulala Hassan bambi biviireko ddala bakazi aba ejiyo gye bali oli kaana katonvaako omulala oba yabadde yaani oba yadde Senkubuge ne mugaa Senkubuge tekijja kusoboka oli mulokole. Alabikanga anoonya kubanga bamubuuzizza yagambye alina emyaka 5 agamba abaasatu tayagala 8 awo no naabuzabuziddwa tayagala abaasatu 8 kubanga bato naga ate abenkaaga tabaagala kubanga bakulu tayagala musajja amusinga bukulu bwe yagenza okunyonyola byayisinga okwetaaga ku muntu anajja gyali ayagala nga alabikako alina ku nnyama basobola ogendako mu jimu talina byoya mu nkwawa ng'atege alabikako kati bw'otunuulira omusajja asobola okugenda mu jimu ateeka okuba nga tasusanoza myaka 45 ate no 45 baliko abatagwako kitegeeza Pastor Manjeri 6 packs zaayagala ekituufu aba ayagala muvubuka naye ate tayagala bato kati ye bini nti wa myaka 5 ayagala musajja wa myaka emeka naye kyembuuziza ekikulu mu byonna nti emyaka kikulu mu bufumbo okusooka kwa byonna Katonda yennyini alaga bulungi nnyo omanyi lubeerera essuula emu ne lubeerera essuula 2 ye template oba kyekifaananyi ekisigibwa Katonda ku nteekateeka y'ensi eno mwe tuli gyali ayagala era ebintu byonna byakola mu lubeerera essuula emu lubeerera essuula 2 ng'ekibi tekinajja mu lubeerera essuula 3 ye yali enteekateeka original plan ya Katonda ku nsi kwe tuli kibi kyekyagyonona ngambye nti yasooka kukola Adamu nga kawataliyo ekitegeeza age difference singa abenkana be yali ayagala yandi batadde olumbwe pu singa omukazi gwe yali ayagala nga ye mukulu yali asoosa kaawo naye yatandika n'Adamu kaawa najjanga ye muto exactly kubanga nkitegedde bulungi kubanga Adamu ono oba omusajja ono ye foundation nga bwayogedde exactly kati foundation eteekwa kuba ngumu nga ye ukwasi yinga kubanga nkulu era yazimbibwa mayinja kyovula Adamu yakolebwa mu bbumba kaawa mu nnyama biza byebitwetaka tubitegeere ate bye bintu ndaba nga bituufu naye mbadde sibimanyi kyovula babeere ku tomusayuggi bakyayiga bingi obulamu bwe bujja kukyusibwa ebirungi bikyajja ku tomusayuggi subscribinga likinga sharinga tuwe comment yo tuwe view yo nga bwolabye ebintu n'okutwebaza togana kutwebaza osobola n'okutufuuwayo noga nti bannange saava nti mufuuye oba tomusa mufuuye akasente kaako oba kaddoola oba tetufaayo naye tetukabakaka tugende mu maaso so kakati kyeŋŋamba nti kati ekibuzo ky'obuuziza Katonda aba yakiddamu dda kituufu enteekateeka za Katonda yazibuulira abantu baganye buganyi kukola byagamba n'olw'ensonga eyo tewali lwaki omuvubuka emyaka 4 agira ne Pastor Manjeri kubanga ye amaze okulaga Pastor Manjeri nti ye foundation agamba nti omusajja njagala ajje era ekisa obufumbo bw'omulembe guno kuba nti kati abakyala be foundation era nenjogera nejja negamba mu behind a great man there is a great woman seriously kati pastor ono Bayibuli agisoma agisulise ekisooka musumba omukuukuutivu nno okumala ebbanga takimanyangako nti ye alina okugenda ew'omusajja nedda tuli mulembe omulembe gwaffe tegukyafa nnyo ku kumanya eyeetunda ku mawulire ne ku TV ne ku radio oyo gwe tulina kakati oba byayogera bimanyi oba tabimanyi teryakola atya teryafaayo n'olw'ensonga eyo nze njagala kasita bibanga binyuma birabika binyuma
obukakafu bwokka obulagira ddala nti amakanisa agasinga obungi tegamanyi bufumbo be basumba okwawukana mu bufumbo. Siyinza kubanga nze ayigiriza abakuba bulooka ezange zimenyeka. Nze ayigiriza n'oŋŋamba nti amanyi bakuba bulooka nti agenda kunyigiza okuba bulooka. Nti akati nze bankuba ezange zimenyeka lwakuba nze zange bbumba si ddungi naye kati oteekangamu bbumba bwenditi. Kakati omusuma wamana amakago mulemerera. N'alayira nti mu bubi ne mu bulungi. Ne gamulema. Obubi bwe bujja. N'agamba. Kati n'abuulira abana nti bayingira amaka. Kambabuulire. Omusumba yenna amaka bagamulema. Kino njagala tukitegeere ne bwali banze saavaana. 6 packs tezira zikwataganye na bufumbo. Kankubuulire ko. Wanyiza ayagala. N'omuwala ayinza okuga nti nze ddadi kubanga ayinza okuleetera omusajja awo n'aga ddadi nze omusajja wange mwagala bw'ogenda omubuuza kikulu alina 6 packs bannange gayi muwanvu alina American height. Kati bannange abala tomusayiki obufumbo tebutandika na kwagala. Omanyi bino ebintu sima Mukama abayambe mbeerenga kutomusayiki. Ekintu ng'obikyusizza omuntu amala kulaba mu kiwala ne kimu kubanga eno njiri yabwe akabaka size eddiini zammwe ze mwamanyiira. Obufumbo tebutandika na kwagala. Nagambye omutandisi w'obufumbo ye Katonda. Kambuuze ekibuuzo. Adamu yalabakawo okumwagala. Katonda yamugira bugizi n'amuteera awo. Kubanga obufumbo principe etandika obufumbo si kwagala. Obufumbo butandikibwa na bwetaavu need. N'olw'ensonga eyo nti naye nkoyo okubeera alone nkoyo okubeera nzekka nkoze n'emirimu gye nkola nategeera obuvunaanyizibwa bwange tugambe nze ndi servant nze n'abantu wange musomesa w'abaana mu kanisa mbeera bakulu ng'ali mu bwana nze bwenzire waka nga nsomesa n'abantu wange kyeza nkimanyi bulungi nti kanisa n'abantu gy'asumba yinza agisuumya ddala kubanga tebyabagamba nze mbimugambe kitegeeza banaagenda okukula ng'ekkanisa kumpi ninga yabasumba edda nga sina nnyo bipya bye njogera. Kakati ekizibu yenze servant okufuna omukyala ate ng'akola mu theatre Mulago. Mukyala wange dokita akola mu theatre Mulago. Kakati kambuuze bwe bange nfune mukyala wange nga akola mu banka accountant. Kati oyo mu kanisa nannyamba atya? Ekimu bwe muba mwagala okuzimba ekyaki nga sente tewali yakutemera amakubo ng'afuna mmeka mu banka ng'afuna mmeka etwewole kale nayo nsonga ndala naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo obufumbo nga butandikibwa butandika na kwezuula. Omuntu alina okusooka okuba alone ng'amaze okwezuula nga ye kubanga mujjukire mbagamba bulijjo nti ffenna twatondebwa ku nsi kuno with a purpose kano natuteeka ku nsi kuno nga tulina ekigendererwa. Kakati omusajja alina olwokuba foundation gwe muwala gwe tofuna musajja atanneezuula tekiina makulu. Obufumbo butandika na musajja nga maze okwezuula omusanze alina kyakola mu bwakabaka bwa Katonda original intended purpose ng'amaze okwezuula. Ekyokubiri ng'ali mu Eden atya Katonda amateeka ga Katonda agamanyi the do's and don'ts ng'Adamu bwe yali. Ekyokusatu alina nebyako ayize n'okutuuma ebintu amannya. Tulina abasajja abana bafumbirwa abasajja ng'omusajja nana kutuuma baana bato n'abakazi bakulu ng'obwana omuto myaka 16 bw'ayita abakyala akono mukyala wa tanegera kutuuma bintu mannya n'osanga omuvubuka gw'oyagala nga manjeri gw'ayita mukyala we tannatuuma nakwiga kutuuma bintu mannya oyo maama kakati gwe noga nti oyo gwe nnina oba n'omubuuza nti mukyala we abaddaani nti ande manjeri gwe emyaka emeka ndize nga ninaana yayina 6 omuntu n'olwezo gwe bassebo ne bannyabo obufumbo butandika na muntu ali alone tebutandika na basingles. Ensonga ategedde kikyali self motivated identity ye amanyi Katonda we alimulize eri Katonda omukwano yennyini gumujjudde yeeyagala nnyo ekyenkaniddeawo nti yeetaaga omala okugabanyizaako bw'ayagala. That is how marriage starts. N'omuwala bw'atyo nti omuwala ng'ekirabo kye katugeze ekirabo ky'omuwala nga muyimbi talina bw'atandika kwagala musajja akola Dubai mpozi ng'omusajja oyo oba ye promota w'abayimbi yaba alina kyagenda omwongera ekiza ffenna twajja mu nsi muno with a purpose si musajja si mukazi. Kati marriage Katonda yagissawo institution n'agamba nti egatta amaanyi gano
buli omugaanira ate nga bwe mwajjudde ne bajja bakola ekintu tukole ekintu ekyawamu nga kyamaanyi era bayibuli nga namukolera suitable helper omukazi helper katulina manjiri atali helper ye yagala okumuyamba kuba agambye nti omusajja tajja gyendi ng'asubira ndi sente zange zize ebyobugagga byange byabaana kiteza yagala omuyambi which Bible is that kyokka yo Bible yegee nti omusajja gwe baakolera ki kati oyomba mutwala wa olidde eriga byokka nze amanyi ewakabaka nga nibuuka anoonya nemba musajja oyomba mulese kuba kitezo si muyambi yeyo musajja yagala omuyambi n'olw'ensonga eyo obufumbo bwonna abantu bonna nga bunaatambula funa omuntu ng'amaze okwezuula funa omuntu atagenda kuwasa washing machine atayagala kuuka oba kitchen atayagala dobbi nga byonna byekula omusanze byonna bikola enguli nga badde yekolera bulungi nnyo abadde yefumbira kitegeeza kati nze n'abantu wange bw'abanga mulwadde nga nnyingira ejjokooni bw'aba asalasala obutungulu nga ndi bunyanya nga nyanula engoye kubanga yansanga mbikola wabula najja tugatta amaanyi nga nzijudde era nze n'abantu wange bw'abanga akoye nga njoza engoye siina buzibu reason being yansanga mbikola ntya kati obuzibu okufuna omusajja nga yali ayagala washing machine kyava afuna omukazi kyokka yali ayagala washing machine omukazi gwe yanoonyayo yanoonya bana bake anaye hai nga nenjala azikola atya aziraba kyokka anoonya agala washing ki machine kale n'otunuulira engoye enjala ez'empanvu zimaze omulaga teziri bwezi tezisobola kunyamba kyokka mwongo bw'anoonya washing ki machine ng'abantu saagala bavumira ku mukutu naye kale kankomaawo sebo kaakati awo nga tuvuddewo ekyemyaka kyo tukitegedde kaakati buzibu ki obuli mu kuwasa omukazi oba okufumbira omusajja gwe baanobako oba eyanobako buzibu bunene newankubadde tekigala bufumbo obwo okukola naye obuzibu bunene bwe buliwa ekisooka bw'owasa omuntu eyanobako oba gwe baanobako ogenda kwetikka ebyafaayo bye byonna ebyafaayo bye byonna bw'aba musajja experience yonna gy'ayiseemu n'omukazi obuli omukadde agenda kujja naye era omuntu anaawasa oba anaafumbirwa divorce yeetaaga nnyo okusooka okumanya oli gye yava bwe yali afaanana bw'aba nga oli gye yava yali ayomba omusajja ono agenda kujja ne mentality ega nti abakazi bayombi kati bwasa aba yeetaaga okufuna ate atayomba exactly era gwe bw'ozadde olinamu weakness y'obufumbo ey'obuyombi ekitegeezo bita tebijja kukola ekyokubiri agenda kujja n'obukoowu yeetamwadda mukoowu atekwa kujja nabwo buli ngeri okitegedde bw'abanga oli yamulimbanga nti ali ku mulimu najja akizuula nga teyabadde ku mulimu yagendanga mu bakyala nze lwe naalwayo nze akola mu bbanka ye ebirowoozo bigenda muganga nti mbadde mu yadde mbadde njogera mazima era olwo luyombo n'olwensonga eyo omuntu yenna ayagala okuwasa divorce ekisooka ne divorce oyo amaze okuluuzinga omuwendo gukendedde kiringa ejjisi nga liba lyaseeko abaguzi b'amagi mukimanyi bulungi bagula damage naye ng'enjuba nizo zibamubiri zonna bweziri munda oyo damage kitegeeza oli wabanga damage era damage nga wula damage y'amagi bagikwata bulala neddamu bulala nebbeeyi yanjawulo naye n'okwegendereza damage olina kwegendereza nnyo kubanga olw'okuba damage woddamu okuleeteko mutawana kuraaka eyiika buyinza saate eddamu ng'olikoonako lireeta damage ate olyokoddemu ddikoonako lyoke liyiike damage wokoonerako liikirawo n'olwensonga eyo gwagenda okuwasa divorce oba okumufumbira making sure nti ogenda kubeera with extra carefulness. Tuli mulembe gw'abantu ng'asanga ba divorce balina ssente nazo muzijja kukola naye byenkunyonnyodde agenda kujja nabyo ate kankuseseeko ne bwe tukugatta ne divorce mu kanisa nga divorce mukoowu tugatta omuntu omukoowu ali mu suuti ya wina classic era nze wali kyeŋŋamba nti oyinza omumpe bwa Katonda siso amujja mu bukoowu nze kugasi gwe n'obukoowu yensonga lwaki bamukuleetedde wali mu kyaki n'obukoowu bwe era nze ngatta tomusa n'omukyalo mukoowu
kati tomusaba teyategedde nti atwala mukoowo tomusawedde kibava baga nti yalumwa ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga kyeki ateekwa kwekanga kati gumira making sure tojja kubeera mugwa naye wogufuukira bwe pa tu omuntu ali divorced aba alina obusobozi nawe okudivorcinga aba yafuna the experience yakimanyiira kati kitundu ku ye era si kipya omanyi tomusa atadivorcingangako kiba kizibu talina experience kyekibaawo binaaba bitya binaakola bitya abazadde banakiraba bati naye kati divorce yamaze okuswala takyalina kuswala kulala nolwensonga sikyalina kyenziza kati ebyo byonna bibale ng'omuyingiramu kati emanje lyagenti jangu ewange ng'ebyobugagga byange okimanyi nti byabaana bange that is not marriage, that is an arrangement eyo nteekateeka obwo si bufumbo kitegeeza bw'ogenda ewa muntu nga manje yes talina kyagenda kwongerako talina kubanga beyabyongerako ebyongerako dda talina kyakwagaza nnyo ate naye agambye nti naye tolina kyonsuubiramu nnyo tonjagalamu ebingi kyokka nga te marriage is an institution twetaaga ffenna ne tukakkana wansi w'ennono ezifuga institution ye bwemba n'ebyobugagga nga it is marriage mbireeta byonna ku mmeeza kubanga ffenna tuli under the institution marriage and marriage nekyoka kibagamba obufumbo tebuli person nina kaploti kange egindi tebuli person this is an institution eyetengeredde nga bona bekkanisa buli bwambuuza nti saba nti nkeera enkya nga ntagaataga nebanga tisebudde ebbali netuteekawo omulala tekiri person ezo ekkanisa era gwogenda ozitandikawo ekkanisa ezo bwe zityo mu Uganda zibadde Katonda no ze yatandika naye obubbi n'obukenozi n'obunanfuusi bwazijjula kakati tuyisiza mu bwangu bannange olw'obudde ne data tumanyi nti olumu abafuukira ekizibu ate nga twetaaga nnyo obubaka bwaffe buno bwebatuukeko mu bulabe naye tuyogera tubalirira nti bandi obudde ne data bifuukira abantu ekizibu naye tewerabira kusubscribinga ku Tomusa Yugi likinga sharinga yengeri yokka ey'okutuzaamu amaanyi naffe tunoonye bye tuba emiramwa okusobola ogibatuusaako kakati mugatta abantu ne mugatta abafumbo mu bufumbo obutukuvu oba oliawo naye kati this time kanjogere ku kyobufumbo obutukuvu mu kyaki bwe mumala okubagatta bwe bafuna obutakkaanya balwanaganye kwata kyani kyagundi bwe baba baawukana oba bwe baba banoonya obuyambi ebiseera ebisinga baawukanira ate ku poliisi oba ku kitawuluze wa chairman mwe mubeerawa lwaki ekisooka ensonga esookera ddala eva ku kiri kyenagambye abasumba bangi bagasse abantu naye nga bagasse basingoozi nga tebagasse bali alooni kakati ate bo ne baga nti Katonda yabakoze atya yabagasse so nekyo kireeta obuzibu kakati bw'ogatta basingoozi singo ye muntu yenna n'okwezuula tanaba kwezuula talina nnyo kyamaanyi kyaliko ofumu onyi talina kyamanyiiko nnyo naye tuga nti mujje twakole tutya tubagatte olw'okuba singo ye tamanyi bikwatagana ku institution gy'omuyingizaamu bw'ayingiramu omusumba n'akutukako n'oga nti Katonda kiyagatta awamu naye ngaekituufu kiri Katonda si yakigatta gwe omusumba gwe wakigatta naye si Katonda kuba ye Katonda kyagatta alina ennono oba okitegedde kiringa bw'onaakwata ensigo ya ffene n'ogisimba no ku ttayo oba n'ogisimba ku ttayo n'ofuluma ebyo n'ogamba nti abange Katonda yateeka amaanyi mangi mu ffene oyo era tugenda kufuna omuti gwa ffene ng'ali ku ttayo emyaka giva gyekulungulula nga tulaba ffene kyetuba tukukuba emiggo ekyamazima newankubadde Katonda yateeka amaanyi mu nsigo ya ffene okuba mu ffene naye tewagondedde nnono ezifuga ffene okukula kakati abasumba kyebakola mu marriage akwata obufumbo bwa banne n'abusimba ku tiles nga babutandise nsigo ezirina potential nezisimbiddwa ku tiles kakati nezitavaamu kyetaagisa kakati nazo zigenda okulaba nga ono gwejja olw'okubona entandikwa y'ebizibu bino byonna nga talina kyayinza bayamba eri ensonga lwaki kati abantu bagenda preferinga nnyo ogenda mu contract marriage than church marriage kubanga church marriage erina mateeka terina busobozi butuukiriza byegamba ye kugamba Katonda kiyagatta awamu
tebakyawusa kanyanga ekyo kyekigamba wabula obutaawukana obwo kyeta kubuulira tuyinza tutya okuba nti kano baba yatugasse tetugenda kwawukana ekyo kyetalina naye nga yeewa amateeka negambye fekasa tugatta tetukwawula wabula ekibuuzo muyinza mutya okuba nga munangatta sijja kwawukana mitendera ki gye nnina okugoberera mbeere nga katonda bangatta tetugenda kwawukana ekyo gyetalina n'okugimanya abasinga tebagimanyi yensonga lwaki kati bagala contract marriage kwamanyi bulungi wa contract marriage naye talina nsonga zitabaawule wabula omuntu kokwawukana mugenze mbaawule simanyi ofuna ye aleka omulyango muggulu kubanga teyawadde principle ezigenda obayamba butaawukana tazibawadde ono abaggalidde mu nnyumba temuli kyakulya exactly oli ye kyava abaga muyingire naye omulyango gwo oli okwoye kyokka ekanisa nekano kyagatta wamu tewabakyawula nga tebabuulidde tuyinza kukola tutya okuba nti tetwawukana bwe tuba tunategeera tuyinza kukola kuba tetwawukana yensonga lwaki divorces kati nyingi kubanga abantu bayingira mu bufumbo nga tebamanyi maanyi kyagagenda okubakuuma nga bali wamu nga tebeetegedde era n'ogenda omusumba nga mufunye ebizibu mu bufumbo naga katusabe mukama akole kakugulireko Bible is God's will. Bible mwabala tomosa yuji kwe kwagala kwa Katonda. Era buli kintu kyeragira omuntu okukola yakisizaawo emitendera mwe kinaayita engeri gyona kituukako. Do's and don'ts. Weewale bino bwe ofuma kuna wangala. Weewale biri. Kola bino I assure you. Bw'oba oyitawo ogenda wano yitawo wano kwata wano. Ojja kutuuka. Katobozi weewono. Ye kanisa kirina kiri kimu. Oli natuka n'okugamba motivation y'okufundula mu kanisa nagati tumusanga okuze lwaki towasa nga motivation is age nga kyagala nsinzireko okuwasa kubanga nkuze oli naga mwana ati naye gundi olinderedde lwaki tofuna oluganda n'ofumbirwa nga kyagamba omwana ti emyaka ye motivation lwaki alina okufumbirwa oli nagamba nti tomuka tofunyemu kasente omukyala wakati ofunyemu kasente nga motivation nyingi z'obufumbo kubanga afunyemu kaki ku kasente oli nagati gundi oli muweereza manyi kati abaweereza kati nga oli muweereza wetaaga n'ofuna omukyala nga motivation y'okuyingira obufumbo buweereza kyokka motivation ya Katonda okuyingira obufumbo si buweereza si kuba na sente si kubeera naki it is you being alone nga you need to sit help ngomazo ezula ojjudde nnyo weyagala nnyo ndi kati weetaaga n'omulala ow'okwagala kyovula Katonda mugezi atandika obufumbo omusajja yekka alone namugattako omukazi naga nti ate abo baba tebakyali babiri era babeera alone ab'omu naye bajjanga bali babiri era basigala nga bali alone basigala omu kakati bano ba alone n'abawa ate abalala mufunzo ojja okulampula okutandika nabwe okwetegeera kigendererwa kyo kwagala Katonda wo okumugondera gw'omu bw'alaba biteredde mu bulungi abo no baagasa batayinza kwawukana ye kyagamba nti kyagatta muntu bayinza kwawukana kasogoberera ennono ezo naggattako omukyala nga naye ali n'oli naye ajjudde naye biki byonna ali bulungi kimu ali bulungi ne mujja ne mukola omuntu omu bw'omala okukola omuna agenda okulaba ekintu kino kinywedde bulungi nnyo kyava bagattako abalala kyayita abaana mujja mukula family neyo kati ensi yonna nejjula nzaalooni omwe yatandika Hillary ensi yonna bano bonna babagenda fuuka product yange kubana omukyala bwe yajja ne twafuuka alooni kati n'abaana ne bajja ne twafuula ba alooni nabo ne bazaala ba alooni kati obuzibu bwe buno nze yabutandika ndi single ne ndeeta single ne tuzaala ba single ne tuzaala divorce period awo tewaliwo obufumbo kyebava baddukira mu kooti yensonga lwaki abakyala bagamba nnyo mulembe guno ndi wano ku lw'abaana naye anoonya kujjuzibwa nze singa si baana bange naye anoonya kujjuzibwa mufunze wa kitundu guwannemu okuzijuza kati genfunye abaana bange oba oli banazijuza anoonya kumujjuza teweerabira kusubscribinga kutomusayogi bwe tutyo nno bwe tubadde olwaleero omulamwa guno munene ebibuuzo bwe binaabeerawo naffe tuyinza okutunulamu ne tugamba nti wano tetwasunsudde kubanga ebibuuzo byo mbadde nina bingi n'abalabi bange balina bingi awo ku mukutu naye bwe tunaalaba nga akadde we kali tujja kudda tubaweeyo ate era ne paati tukubanga ogwo omulamu munene ate abantu
fwe batambulira bwe bulamu bw'ensi eno. Yensonga lwaki abantu bakola ssente, yensonga lwaki abantu bambala obulungi, yensonga lwaki abantu bagula ebizigo ne beeteekako bino na biri byonna bigwa wansi wa bufumba awo. Kale tujja kudda omulundi omulala omusumba kimanyi baweeyo akagambo akasembayo. Bannange nsiba mbagamba Truth Sets Free Ministries eri wali emunyonyo kukyekaabo mawo bw'otuuka awo ne b'obuuliza ekkanisa bakuleeta. Enamba yange ya WhatsApp ne calls 0700542423 bw'olina ekibuuzo oyagala counseling oyagala kuyamba nze counseling yange yabwereere. Tewali lwaki mba kansolingira ssente wabula gwe kiri gy'olina oga nti amusoma kamutwaleyo kasoda anywa bibyo nange nawe wabuwa nange nkuwera ki nkuwera bwereere. N'olwensonga ekimbagamba kiri kimu mubeere ku Tomosa UG tugenda kubanga tuyiga teekawo ebibuuzo kana ajja kukyusa obulamu bwo era kankutegeezeeko bw'onaawulira by'owulidde n'obiteeka mu nkola obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu ojja kutegeera Katonda ajja kukusanyusa n'ensi ejja kukusanyusa oveemu ng'ofunye 10 nga Yesu bwe yagamba ne mu ggulu ng'ofunye 10. Amiina. Yes.